Ntambi nawe mpulidde mbu Jeff Chiwa akutwala mu kooti nange mbu Juliet Zaweda ntwala. Okay, mubawulire agaliwo Shiba Kalungi akakasiza bano bakuwegatta ku Frank Ntambi era akakasiza okubanga amubererawo agamba nti Frank Ntambi jukira agenda kubanga agenda ku misango ngali awoleza Shiba Kalungi kati timu Shiba musembere kumpi omukyala ono ali very composed mukyala mugezi nnyo ate mukyala abererawo abantu nga olaba ka screenshot ako bino si byanjwanjwa kusaba soka olekinge mulimu information nyingi jo Tamale Mirundi Junior ne mukwano gwe Frank Ntambi ebintu kyetegeddeko bali mu kubanga babigula bibanakozesa okuli obufaliso okuli Tiffany oboli yawo nekikopo mubananywera akwaji akeruzira ayi mukama Katonda okakanye emitima emikalubo Alani nga opa mu familia Alani Kasujja Alani Okero Alani Padiu neba Alani bonna mu ggwanga ne mu nsi mukakanye Alani munnamwe ne Jeff wafe Alani Jeff nayo omutima gukakane muko banange Jeff wafe top dogo musajja omutima omulu akakane abalabe banga bali mu kuchipika akubo uwe akubanga Jeff bango umbe kalo wagamba mu musajja akoma mu pitu sakyogera kera ngenda bambikira alifayinga benayogera mwe balabe banga bali mu kubanga mujubisa ekintu omusajja nanyiga kati kyavuddewa soko nyemu yakutadde antadde amin Katonda wange nsabira Ntambi buchangalya mayiba yali dorino yali talika omusasire obusungu bukakane yes moya kwate kwalani akwate ku Jeff Chiwa twakala kola campaign for Frank Ntambi wange jabba ntono taina mukyala waka anakaaba tunagamba omulamuzi omusajja muzadde ino omwana aliwo tali nsonga ngenda muwe sabbeiro singa abakwatibwa Katonda gwa bamuyingira mu nsonga yate alinaniya tumusabidde bano bali mukubanga bali mukutya oluvanyuma lw'emisango bonna okuli kwa cyber harassment nga ku side eno Frank Ntambi gwenjogerako yagenda maaso nayogera ku bigambo Jeff Chiwa ne campaign bibalabanga ebyali bivola bibalabanga cyber harassment wadde nga ye Frank Ntambi agamba yali ayogera mazima. Whatever I said, they are not personal attacks against Jeff Chiwa as a person. So do you Omaze? No, Madengamba, there were not personal attacks towards Jeff Chiwa, towards Avapeace, towards Joey Randa. It was me eyavayo nengina nenkola statement nenkola interview ne writer nembedanga nsobola okubedanga supportinga the interview I did oba kitegeera but tewaliwo mbeera yonna nti nze Ntambi nyinza okubeera mu kattu oba nyinza okubeera mu exchange eri Jeff Chiwa at his stature and caliber gyeriko nagezaako nzinganza omuntu okwagala okubira Jeff Chiwa essimu oba okumuwandiikira but that was the night screenshots zange wezaaliikinga muli neŋŋamba whatever I'm going to be saying to him is going to be leaking it out. So environment yaliwo teyansobozesa kubeera nti no I reach out to Jeff Chiwa after him playing dark arts towards me oba kitegeera kati embeera nebeeranga eri awo. I might have been assertive in my words, I might have been very authoritative, but neither of what I said was leading to cyber harassment of a person called Jeff Chiwa. Nothing. But he has all the rights when he feels probably I harassed him via the cyber means okugenda okuseekinga redress mubamata kansoke muko wabula nkusaba soko like information ate empya eguddewo Shiba agamba nti ngenda kubeerawo Frank Ntambi jukira oli yali former manager we Shiba yateeka million eziwerako ddala 45 mu luyimba luno olwakolebwa oluliko enkayana n'olutuuse okubanga Frank Ntambi nakusobezi nga 3 omulamuzi ajja kumubeera maaso era bwe katalijirya ayinza okubanga Frank Ntambi tujja tukyusa hashtag tugambe nti free Frank Ntambi oba tutekeho Frank Ntambi and Luzira must shine together with his brother, his friend, his colleague, his fellow analyst, omwami ayitibwa Mirundi Junior. He has all those rights. So maybe what he lacked is clarity on my side, which I'm using this platform to clarify on that, just in case he offers to listen. Where I came from. Mutimu yawe ya ava mulimu guy obiwanga muita Brad Kenneth. Brad Kenneth asoko mmanyi. Yes, yali mu TNS bali nange obi wange mu primary kati nze ya obi wange rubiri ekyo. When I went on my ex nenzira mu Avapeace, that was I think Wednesday, his reply came yesterday I think. Nayenga the kind of reply yeyo what I was asking
okitegeera mu team ngeya Avapeace. You have to have a PR person in terms of such a crisis. Now you have someone asobola okuberanga abogerera a language or a tone egenda okusigaza image y'omuyimbi ngeri intact. And I was very happy. Sabadi namukusa kuberanga ne number kubanga mukubira mugambe yes thumbs up because yabadaddamu nze on each and every statement I said nabiranga abiddamu. So that is something I was asking for such things to be done in a formal way okubanga twewala agamba nti Frank Ntambi teyagera bichamu njagala osokola be video eno nawe agamba nti Frank Ntambi yakola ensobi okwogera ku kampu ya Jeff Chiwa wabula yagamba yayogera amazima oluyimba lwa Shiba olukayanirwa ne bano balukola weeks 2 emabega olwa Shiba yalukola daeri nga mwezi gwa kuna okusiza ku information eriwo era we kataligiria Jeff Chiwanuka ate Frank Ntambi ali mujukira mu byafaayo bye soka olabemu wabula njagala ombule mu comment section wano ani mu kyamu. Salamu alaikum agati nakalembe omusemi wedduwa bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawe namba yange yeno 0755375 temuddeyo nimwebakira ebizibu mukoye ku namba yange eno. Emisango ejenjawulo ejigwa mu cyber harassment oba ejiberamu abayimbi oba abayiya b'ebintu ebyenjawulo. Information eriwo eraga nti byonna nga bigenda maaso omuyimbi ayitibwa Avapeace ne Joylanda bakola oluyimba olukwaya bali mu kubanga bakayanira ne Shiba Samali Kalungi oluyimba Shiba ye team ye okuza ku information gye nabagamba nti balukola before era ne video bagishootinga dda era ne basobola kubanga bateeka mu millions za Uganda ezizokwanga ziwerako ddala 45 guteberezaamu okusitula aba video directors okubajja wano ne babatwala mpaka Zanzibar balinyawo nyonyi tebalinyawo basi wamagwe nange tusobola okukiriza anti akasente Shiba yali akataddemu. Information eriwo eraga nti bano bacha keeping ebintu nga bililo wabula bandi banga bali ku winning side okusinzira ku camp ya Shiba. Team eri Jeff bo bagamba nti Frank Ntambi ono yegatta n'abamu ku blogger oba ye kennyini ng'omuntu yavayo n'asabula. Frank yagamba nti bino ebyali bigenda maaso nga omutunduzi w'ensonga yagezaako kureachinga parties ezenjawulo era yatuukirira omwami ayitibwa writer ayitibwa Lyrical Tagi something like that wabula yawandiika oluyimba olukayanirwa era ne bakola interview neso okubanga yarwaninga ku mikutu ejenjawulo kati yagamba nti yalina okubanga reaching out ani yavaako emberebeza wabanga writer yatula wansi n'akwata pen n'awandiika oluyimba lujja lutya nebeera mu kampu eno nga luli mu kampu eno era nekizuulibwa kati nno okumanya ebiriwo byewunyisa producer eyakolera Jeff n'abayimbi be oluyimba banaate balira ku nsiko up to now era n'omuyimbi eyateekamu backups ayitibwa omuyimbi survey obusoga mwamulira bonna balira ku nsiko era nga Big David producer gwenjogerako nti bo bakyalira ku nsiko olw'ensonga nti ebintu oboolyawo bye bakola biyinza okuba byabazaalira akabasa. Shiba kyendowooza njagala bino ebigambo mubijjukire bulungi nnyo era muli bizza asinga guno omusango gunaaba guwedde Shiba yateekamu dda ssente before era kyensuubira ekiyinza okuba nga kigenda kukolebwa gye bujja singa tunaatuuka wali wennyini nga buli omu ajjayo obujulizi nti producer ono bajja mugamba leeta project because bino ebintu bibeerako date kebe video bagamba leeta video tulabe because kekayinza okuba nga kasembayo kakati bagenda the same time bagambe timu ya Shiba muleete video director era naye atulage date video eno yakwatibwa ddi olw'ensonga bino ebintu bibeera mu computer. So otherwise okusinzira ku camps ezenjawulo oba ne kusinzira ku information entuufu ebyo byebituufu nti bwe tunaatuuka wali wekinyitiddire nti Frank Ntambi ajja kuba yejjerezeddwa era ebyaddala abagamba nti Frank Ntambi must shine mwetaaga bino ebigambo mubijjukire era mubiteeke mu bongo era mulijjukira nti abasajja oba omusajja atula ku channel eya Wonderboy babi subscribinga sitokerabirako nakakasa ensi ekituufu kyeki Frank Ntambi okusinzira ku bino ebigenda maaso yali ku omulamwa gwe yaliko gwe mutuufu era okusinzira ku information nange gyenirako bwino ajjudde nti bina bijagenda maaso naye ebyaddala Frank yali ku kituufu ate yagamba talinawo yavvoolera nga bw'omuwulira ayogera ebigambo bye talinawo yavvoolera mukulu oyo. So
binanga bigenda maaso toli tunalabayo muntu gwe gukamuvi ennyo naddala nga ali ku side ene ya entertainment wadenga waliwo abajjonkerako speaker Anita Amongo era ku musango guno gwe gumbwe guti ne babasiba waliwo abajjonkera President Museveni ne family ye bina mu bijjukira bulungi wabula ku side ene ya entertainment tuli tutunaba kubanga tukifunako obuli awo tusuyinza okubanga tugera kwanga naffe tukirabako bambi musajja mukulu Wayne Balkeza Frank Antambi alabikanga ye akatukalimu obuli awo katalijirya amazima gayinza okuvaayo naye nga ebyeddala eyo information eriwo olunaku olwaliro musajja mukulu ye asigala alaga ali stand and still agamba whatever comes his way akirindiridde era agamba nti talina buzibu bwonna bwe yakola mu lw'ensonga nti ya involvingamu ne party emu ani yawandiika oluyimba olukayanirwa n'afuna information ye era bwe yamala okufuna information ye n'agi articulatinga oba n'agi analyzinga oba n'agituwa eno side eno ateffe ba receiver ne tusobola kubanga twaso kubanga tugitegeera omukulu ye yagirabanga cyber harassment era n'agamba nti Frank Antambi jogo lisusse soka ogende ku police era kwe kufuna reference n'okuba nti musajja mukulu Wayne Balkeza wetogera ali mukatu ali mukutya okwamaanyi buli amuyitako buli wala emotoka kadenge musajja mukulu yekengera agamba basajja bandi banga bali mukuno na olanga information eri otogera kubanga tumusabira tugamba musajja mukulu ate Katonda amwise mu mbeera eno y'okusoomozebwa but of course ye information eriwo olunaku olwero wampita hanzi nkusaba osigaleko tugenda kuwa information endala nyingi nnyo nada esigenda ku zino ensonga zenva okubanga nkunyumizaako olunaku olwaleero think it tubeera lutalo ntinana muntu tirubeera personal oba kitegera si lwa buntu lwa subject matter gwe tona Jeff Chiwa bala subject matter ensonga eriwo gye ndi era weggwawo nimba musanza osolo mugamba kama wange kikola ki jebaleko wagana okunziramu then yabakitutte personal wachi so nkugambye tisawa zino the man is panicky yes ali mu kukankana nti I've never seen Jeff Chiwa in this kind of situation for the last 15 years I've followed him. He has never been, because right now he has been getting away with murder. Ntogera mu filosofa nti has been but then right now nti asanze omuziziko olw'ensonga buli wo trading obulimba kirizo obagaana kabakaseera katono nnyo nga bakwabiza lwaki nze sisobodde kujja ne ngamba nti screenshot says ezitambula sizimanyi za AI kubanga then tomorrow they will expose nga amazima oli agenda ajjeko erinnya lyo atekewo ng'ennamba yo yeeriwo why would I lie oba kitegera so buli wo trading obulimba kirizo obagaana kabakaseera katono nnyo nga amazima gakachinza up with you the bitter truth. Excuses cannot serve in the long definitely run. Nti sawa zino obudde Jeff Chiwa abamala nga a screen record oba screenshotting emboozi ey'obuntu eri personal oba eri private agitwalire ba bloggers Ntambi oyo yayogerako ko nange I don't think nti kigenda kuyamba situation gyalimu. Sitya komera ate era sitya kufa ebyo ebigambo bya Frank Antambi. Jeff Chiwa manager yagenze ekabalagana nagulawo omusango ogwa cyber harassment ng'agugulawo ku musajja ono Frank Antambi era ng'agamba nti Frank Antambi asusse omulinyirira n'omuyingirira naye Frank Antambi ono ssebo okumanya nga ye yagambye nti musajja mmekete nnyo yagambye nze nyimirira ku mazima na bwenkanya sina kyengenda kutya Jeff Chiwa sikutya Frank Antambi yesize ki yagambe ye ayimirira ku mazima na bwenkanya Frank Antambi atabuseemu mulalamu era yagambye tagenda kutya yadde ekintu neki anti ye Ntambi